Basawo ne bannyabo tubaaniriza ku mukutu gwaffe guno ogwa DPTV Uganda. Tubaaniriza mu pulogulaamu yaffe eno gye twewaayo okuba nga twongera okubasomesa ku nsonga zonna ezeekuusa ku mateeka. Leero nze nkoze byonna anti nze nkoze byonna, nze engalo ssajja, nze nkuba ennoga ate nze nkola buli kimu, naye muganda wange Ssajjime Kivumbi Jime yagonzeegonzeemu musajja mulwadde naye ate tweyama okuba nti tubaweereza mu nteekateeka zonna okulaba nti tumubeera updated ku nsonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga, ku nsonga ez'enjawulo ezibeerawo. Naye nange obudde bwange buno bwe nzija kulaba nti tutaanya ku nsonga ezeekuusa ku mateeka. Nze Paulo Kizza ndi munnamateeka era muganda wange baddukanye omukutu guno ogwa DPTV bampaayo obudde tujje tubeeko ebyenjawulo bye tuyiga, tubeeko okumanya okw'enjawulo naddala mu nsonga zonna ezeekuusa ku mateeka. Tubasaasira bannaffe abalina ebizibu ebitali bimu. Nga Jimmy wano bwali omulwadde tukkiriza nti n'abalala gye bali eyo muyinza okuba muyina okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe muyitamu naddala ensonga y'obulwadde. Nga muli balwadde muyina embeera endala ebasoomooza, tubasaasira. Abafiiriddwa abantu bammwe nammwe tunywerera wamu nammwe mu mbeera yonna, n'abalina embeera yonna ebasoomooza. Bannaffe abakomyewo wano okuva mu ggwanga erya South Africa, abamu bali ku orientation, bali eyo bali mu kuyigirizibwa ku nsonga za okwagala ensi yaabwe, bali Kyankwanzi eyo, abategeera obulungi Kyankwanzi. Bannaffe abavudde South Africa abasinga obungi bonna gye baba batutte okulaba nti bafuna mwoyo gwa ggwanga, basomesebwa ku bintu eby'enjawulo, babeera patriotic eri eggwanga lyabwe. Kakati abasinga bonna gye bagenze eyo, naye abataakomyewo nga bw'obalaba awo Morgan wano ali updated nnyo. Bonna abasinga obungi olwatuuse bonna baatwaliddwa butereevu Ekyankwanzi okulaba nti bayigirizibwa n'okusomesebwa bafuna omwoyo ogwagala ensi yaabwe. Kakati abasinga be mulaba awo ku kisaawe baali batuuka, abamu tebaatuuka na waka, batwalibwa butereevu Ekyankwanzi okulaba nti babeera patriotic eri eggwanga lyabwe. Naye abaasigaddeyo nammwe tubayozaayoza okuba nammwe temwavuddeyo, nga waliwo embeera etaabatawaanyiza nga mwasigadde mukola emirimu gyammwe. Simanyi butya bwe tugenda kivumirira. Nageza okulaba nga kumpi amawanga agasinga obungi gagezaako okulaba nti gatandika enkola eyabadde South Africa, bagamba nabo batandika okuboola bannansi ba South Africa bawandalira mu mawanga amalala. Naye ndowooza Africa ekyo si gye kitutwala, ensonga eyo si gye kitutwala. Bwe twali bannaffe aba South Africa abo bajja n'enkola gye tuyita eyo obuntu mu luzungu kye tuyinza okuyita humanity. Ndowooza wano mu Luganda wano gye tutera okuyita obuntu bulamu. Maama Nnaabagereka oyo yatera okusomesa obuntu bulamu mu kitongole kye ekya Maama Nnaabagereka Foundation. Basomesa nnyo obuntu bulamu, naye ng'ekigambo ekyo kyava e South Africa, obuntu humanity. Tukkiriza nti nze wendi ndiwo olwakuba nti gwe wooli, naawe wooli oliwo olwakubeera nti nze wendi. So kitegeeza nti ffenna tulina okuba nga tuyina enkola ey'obuntu bulamu, okuba nti tuwa respect eri abantu bannaffe abalala, nga tukkiriza ffenna nti obusobozi bwange gwe ate si bwe bubwo, ate naawe obusobozi bw'oyina ate nange si bwe busobozi bwange. So ffenna tulina okuba nga tuwanana n'ekitiibwa ensi okusobola okuba nga etwanguyira. Ffe wano mu Buganda wano abamu abafunye ku mukisa ogwo twali nurtured well, baatukuza mu nkuza gye tulowooza nti esobola otuweesa ekitiibwa ate tusobola okuba n'abantu abalala ekitiibwa. Kakati ndowooza kiyinza okubeera ekyokukoppa. Kakati bwe nalabye wano mu Uganda waliwo abagezaako okukola enkola y'emu ng'eri South Africa, nga balowooza nti naffe tulina kugoba bannansi ba South Africa baddeyo ewaabwe. Nze ku lwange sirowooza nti kirina gye kitutwala ng'eggwanga. Bwe baba bali balina ensobi gye baakoze oba nga bayina drive gye baayiseemu okulaba nti bagoba abatali bannansi mu ggwanga lyabwe, sirowooza nti ate naffe wano kye tuyinza okukola, because I believe nti ebintu bingi nnyo wano abantu abava mu mawanga amalala bye basobola okukola ate ffe bannayuganda bye tutasobola kukola, naye nga bituyamba. Companies nnyingi abantu bazireese wano baprovidinze emirimu. Okay, n'okusoomoozebwa okulala tekubulamu okusinziira buli omu w'olabira. Omanyi bagamba buli omu w'ayimiridde w'alabira omusana, w'alabira enjuba. Kati nze mu kulaba okwange ndaba nga kiyinza obutatwala nnyo mu maaso okulowooza nti ate tulina okugoba obugobi abatali bannayuganda okubagoba mu nsi yaffe Uganda. Nga bwe nalabye abamu bagezaako okwadvocatinga for that.
So we believe like Ugandans, yes, ndaboola honorable bwe yabadde agezaako kikola. To my understanding, I don't believe nti kina gye kiyinza otutwala because ensobi y'omulala ate gwe tekukozesa nsobi. Yes, we have to be very cautious nti omuntu omulala ng'akoze ensobi ate nze nange sirina kukolera mu nsobi y'oli mulala ate nange kukola nsobi. So if South Africans they decided to behave in that way, and still we Ugandans we can't be like them, and we behave the same way how South Africans behaved. So for me I believe nti enkola eyo honorable gy'oli mugezaako ku advocating eyinza okuba nga tejja tukolera. However, yensi mwe tuli bwe tuba nga byonna bye mwasazeewo byebyo. So mbadde ni mukusaasira bannaffe abalina okusoomozebwa okw'enjawulo n'enkitwala eri bannaffe abali mu mawanga ga South Africa, mu ggwanga lya South Africa. Naye tekiri awo wokka, amawanga mangi ne bannayuganda bangi gye muli eyo mu mawanga agamu babatawaanya, temulina mpapula, temulina ki, kusoomozebwa kwa njawulo okubeerawo ffenna okutwala mu bulamu bwa bulijjo. Naffe abali wano e Uganda, naffe tuyiriba lwandaga muntu naffe tuyiriba lwandaga muntu, oli Munnayuganda naye tolina ndaga muntu, but we need to be identified wherever we are. So tubasaasira abalina okusoomozebwa okwo, naye era tetulimu okuyuzaayuza mu kusoomoozebwa kwonna, era tewabulayo bannaffe abatulina ebirungi bimutuuseeko, tubayuzaayuza, tubakulisa okubanga mulina achievements ez'enjawulo zimutuuseeko. Bwe nzija wano nze programu yange eno sitera nnyo kugenda mu bibaddewo mu wiiki, amawulire agabaddewo mangi. However, tulina okusoomozebwa nga bannamateeka. Waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo mu sekita yaffe nga bannamateeka mu nkola gye tukoleramu emirimu wano mu Uganda. Twafunye omuggo ogwatukanzeemu mu nkola emu ey'emirimu, ate era nga waliwo embeera ey'okusika omuguwa eri bannaffe be tuweererezaamu ate naffe mu nkola eyaffe. Naye sijja kugendayo eyo, naye mutusaasire okulaba nti ate ebimu bisobola okuba nga bitereera, tube nga tukolera mu environment eri conducive, tusobole okuba nga ate nammwe tubawa delivering services endi ennungi eri mmwe bannaffe abanoonya obuyambi mu ffe abatambulira mu eno mu legal fraternity nga bwetambula. So mutusabire naffe okulaba nga tusobola okuba nga tukola emirimu gyaffe mu nkola ey'obwetendereze, tukola emirimu gyaffe mu nkola enajjayo ekitiibwa kyaffe, tukola emirimu gyaffe okulaba nti mmwe abalina obuyambi obw'enjawulo bwe mwetaaga ate nga naffe tusobola obudelivaringa gye muli okulaba nga eggwanga lyaffe lisobola okutambula. Olwaleero bingi bye tuyiseemu emabega, naye nina ebibuuzo wano ebyankutteko, mbadde ndowooza nti nnyinza okuyita mu bibuuzo bino olwaleero. Nina ebibuuzo nga 2-3 bye nja okukozesa okulaba nti olwaleero bye nja okutambuliramu. Ebibuuzo nga 2-3. 1, nina munnange wano yabuuzizza ekibuuzo era byekuusa nnyo ku busika. Byekuusa nnyo ku family issues, byekuusa nnyo ku bintu by'abagenzi. Ebibuuzo ebisinga byonna bitambulira awo. Byensinga okufuna sijja kukoowa kwogera ku nsonga zino lwa nsonga nti ze zimu tuzisinga otusoomooza. Even ne ku family division yawo luli emabega wali nali mbannyonnyola ku nteekateeka ya ADR, Alternative Dispute Resolution, ng'emu ku nkola erowoozesa nti okutabagana kwe kuyinza okumalawo ebizibu ebingi bye tulina n'okweyuzaayuza n'okulaba nti family zisobola okuddawo kutabagana. So recently tubadde ne session ku family division High Court, ng'era tugezaako principal judge ng'agezaako okulaba nti mediations zino zikolebwa abantu baffe okuba nti twongera okubagatta naddala family. Ensonga z'amaka zino nzibu nnyo zaakuggwera mu mbeera ya kkooti eragidde, nzibu nnyo zaakuggwera mu mbeera ya kkooti eragidde, nzibu nnyo zaakuggwera mu mbeera nti etteeka ligamba bwe riti. Before we apply law at times tudda mu nkola ey'okuwuliziganya, mu nkola ey'obuntu, mu nkola ey'obwasseruganda, mu nkola ey'omusaayi ogumu, mu nkola eya famire, mu nkola ey'abayonse kulimu, mu nkola ey'abaziitibwa ku kijja kimu, mu nkola ey'abalina olulimi oluwuliziganya ne tulaba ffenna tuli ba musaayi guno, ffenna tweddira kino, ffenna ba kitaffe y'ono, ffenna jjajjaffe lwe twava y'ono, gwe musaayi gwaffe, kiki ekiyinza okuba nga ate kitwawulayawula, lwaki tetwekumaakuma ne tukomawo bumu ne tusigala nga tutambula nga famire awatali kweyuzaayuza. Ndowooza amawanga agamu kye gatusinzeeko ekyenjawulo, amawanga agamu kye gatusinzeeko, that's why musobola okulaba nti famire esobola okuvaayo n'ekola business n'ebeera business ey'ensikirano
ono n'agiva n'osaana nda tulina bamadivaani ali ku generation ey'okuna ey'okutaano n'osaana tulina bammetta ali ku generation ey'okuna naye nga bajjajja baabwe abaabitandika baafa abasigalawo ne bajja nga babitwala mu maaso naye tulina challenge eyo era nze omu ku balowooza nti amateeka gaffe wano ge tulina naddala agalungamya ebintu by'obusika tegatugatta ng'abantu wabula gondera kutwawula because etteeka wano litunuulira kugabana specifically. Yes, singa omuntu abeera alaamye tukusuubira okuba nga mu kiraamo ogabye ebintu byo eri ba beneficiaries. Singa omuntu aba talaamye tukusuubira etteeka weeriri erirambika nti omuntu atalaamye ly'etteeka bwe ligenda okugaba ebintu bye. Yes, kiyinza okuba ekituufu naye to the other way round I think nti wayinza okuba waliwo ekyongera etteeka lino lirinda eryongera okudividinga mu families zaffe obutatuleeta bumu bwe tuti. So issue ya family engazi tetujja kuwajoogerako naddala ku bannaffe abalina ate era nga bwe kiri kya butonde kya buwaze abantu ffenna tujja kufa oba twagala oba tetwagala ffenna weetuli olwaleero tukola tukeera ku makya ku matumbi kulaba nti tubeera bulungi kulaba nti abaana baffe babeera bulungi tubiteeka mu mannya gaffe but eventually ne tufa nga ate waliwo abalina okubisikira waliwo abalina okubigabana waliwo abalina okubiganyulwamu naye nze ndowooza tulina okutandika okulivayizinga ku mateeka gaffe gano okulaba method kyenda gye tuyinza okuleeta etaagezaako kudividinga family but which can bring family together to unite nti okuvaawo kwandikizza ate tekuleka baana nti kati buli muntu asigadde independent agende ku lulwe buli omu akwate akako atandika obulamu obubwe. To me ndaba nga waliwo akabulamu kaawo naye I believe nti bannaffe abasinga abasomi bangi nnyo mu palamenti mwebali basobola otunuulira amendments ndeezo mu tteeka ne batandika oddikubaganyaako ebirowoozo ne balaba aweetaagisa. Kakati ekibuuzo kye nnina wano kiva eri munnange ava Kyotera eyo bamuyita Ssenkaali liva Kyotera yabuuza nti singa jjajja wange ampa obusika basenga bange ne bataata bange abato ne baŋŋaana okusika ne bakyusa eddaame n'ebintu eddaame lye bimpa ne babinzijjako nkola ntya? It's a question tuzifunira wano oluusi mu programs bwe ziti. Singa jjajja wange ampa obusika basenga bange ne bataata bange abato ne baŋŋaana okusika ne bakyusa eddaame n'ebintu eddaame lye bimpa ne babinzijjako nkola ntya? It's a very nice question because tuyina bangi nnyo abalina challenge eyo naddala mu bifo oluusi eyo gye tuva tukyalina abantu abakolera ebweru w'amateeka nga they cannot respect law nga they cannot respect the will of the deceased nga ye alowooza nga ye bw'ayagadde akole bw'alina okukola olw'ensonga nti oli eyabikolera oba eyabikola afudde avuddewo, so you also decide okukola ebintu nga gwe bw'oyagadde. Kati kino kyakuyiga nga tusinziira ku kibuuzo kya Ssenkaali Godfrey. Ekibuuzo kirimu ebintu bingi. All along we've been talking about omuntu nga tukubiriza abantu baffe nti tulaame. Banne wenna ayina ku bintu, ayina ku by'obugagga, ayina kyakoze awezezza emyaka egiraama. Tubadde nga tubakubiriza mwenna always okulaba nti mukola eddaame. Kubanga liprotectinga ate n'okuba nti lisobola okutunuulira interests zo nga gwe omuntu eyeekolera eby'obugagga byo. However, nti kakati nga bw'olaba ono Ssenkaali nti ate jjajjawe ye yalaama. Kati ate oluvannyuma lw'okulaama ate waliwo abata respectinze kiraamo kye abatatadde kiraamo kya mugenzi ono mu nkola. Bo ate ne basalawo nga bo bwe bakoze eki bwe baagadde. By law, muganda wange Ssenkaali and n'abatuuliriza abalala nabo basobola okuyigira kuno nti omuntu singa aba alaamye ng'akoze ekiraamo kye etteeka licognizing ekiraamo ekyo era omuntu yenna akola ekintu ekyawukana ku kiraamo kye kyogedde abeera amenye mateeka era avunaanibwa mu mateeka. Omuntu yenna akola ekintu kyonna ekyawukana ku kiraamo kye kyogedde obeera ovvodde ekiraamo ky'omugenzi ekiriwo by law, kitegeeza omusango gw'oba okoze weeguli ogw'okutyoboola will
y'omugenzi. Ffe tetuyina buyinza to determine whether ekiraamo kino kituufu oba kikyamu. Tetuyina bane temukolanga nsobi ezo. Omugenzi waba aleseewo ekiraamo nga ffenna tumaze okulaba ku kiraamo kyonna kyaleseewo. Ffe tetuyina buyinza budetermininga kiraamo kino weekiramu oba kifu. Okuggyako kkooti yokka yedetermininga ekiraamo ekyo. Ne bwe muba mu famire mwinamu bannamateeka. Munnamateeka amanyi process entuufu gy'alina okuyitamu okukakasa nti ekiraamo kino kkooti egititiralinda nti kifu. Kkooti eyo yokka yeyina obuyinza obuditiralinda ekiraamo ekyo nti kifu. Era nga kirina ebitatuukiridde okusinziira ku kkooti. And sometimes ekiraamo kyonna oluusi kiyinza obutabeera na kifu. Wabula ne tujjamu ebyo bye tulowooza nti biyinza okuba tebitambudde mu layini y'amateeka. Byo ne bisazibwamu naye ne bitwa ekiraamo nsiranga kikola ki? Nga kigenda mu maaso. So omuntu bw'aba yalaama nga muganda waffe Ssentaali bw'agambye nti jjajjawe yalaama. Ssentaali ne bamuwa obusika. Ne bamuwa n'ebyobugagga mu kiraamo ekyo ng'omusika. Yes, mmwe temuyina buyinza bukyusa musika okwawukana ku kiraamo kiri kye kyogera. Temuyina buyinza buddamu kutemaatema bintu by'omugenzi okwawukana ku kiraamo bye kyogera. Singa muba muwakanya ekiraamo ekyo bye kyogera nga mmwe mulaba tebituukiridde, muli mu features ezitali ntuufu eziyinza okuleetera ekiraamo ekyo okusazibwamu, the only route you have to cancel that will, to put that will aside, is by court. Mugenda mu kooti ne muwakanya ekiraamo ekyo, kooti n'ekirangirira nti kifu, ne musobola okudda ne mugabanya ebintu ebyo ng'awatali kiraamo. Muntegedde? Ne musobola okudda ne mugabanya ebintu by'omugenzi ng'awatali kiraamo, with the process of acquiring what we call letters of administration. Simanyi oba muntegedde. Ekiraamo ekyo tetulina buyinza. One, twayogera ku luli ku features z'ekiraamo. Ne twogera ku biki ebirina okubeera mu kiraamo. Ne twogera omugenzi yennyini ng'ayeeyogerera nti omuntu oyo ng'ayeeyogerera nti ye ekisooka ng'atuusizza emyaka egisalawo okukola ekiraamo. 2, nga ategeera bulungi takakiddwa n'akola ekiraamo ekyo. 3, n'amentioninga ebyobugagga bye n'abigaba, n'amentioninga baabigabidde, n'amentioninga be tuyita executors. Yes, n'asayininga ekiraamo ekyo nga kirina ennaku z'omwezi, ekiraamo ekyo nga kirina ba witnesses at least 2. Ba witnesses abajulizi at least bameka? At least 2. At least features ezo nga mweziri. However, nti mulimu n'ebimu nga abantu baffe tebabitadde, but tekitegeeza nti ekyo ekiraamo kifu. 1, ayinza obutamentioninga ali musika we. 2, ayinza okulambika ebyobugagga bye naye n'atabigaba. N'agamba amateeka gasalewo. 3, ayinza okubaako ebyobugagga ebimu by'atadde mu kiraamo naye nga tabigabye naye ng'ebimu abigabye. Era tujjagera n'ekiraamo bye kyogera nti bino yabigabira gundi mu kiraamo, bino teyabigaba. N'olwekyo waba teyabigaba, who are the right beneficiaries okuganyulwa mu estate eno omugenzi gy'ataagabye. Era ne tugikuŋŋaanya ne tumanya ba beneficiaries abalina ogigabana ne tutandika okubitemaatema okusinziira ku tteeka kye lyogera ekyawukana ku kino yamentioninze ebyobugagga bye oba oluusi teyabimentioninze naye nga tubimanyi nti bibye, wabula teyabigabye, wabula alina n'ebino byeyagabye mu kiraamo. Bino byeyagabye mu kiraamo tujja goberera ekiraamo bye kyogera era tujja bibawo ekiraamo nga bwe kiri. Bino byataagabye mu kiraamo tujja kuyita mu process ey'okufuna letters of administration tubigabe okusinziira ku tteeka kye lyogera. Kati bannaffe abamu nfuna challenge ate ng'abamu bali mu makomera, abamu baweereddwa engassi lwa bintu bino butabimanya. Gwe tolina buyinza bugamba nti omugenzi omuntu gwe yatadde mu kiraamo nti abeere omusika we akyali mwana muto tayinza kumusikira. Omugenzi ebintu bino yabigabye naye teyagabiza bwenkanya kubanga
nze ndowooza ebintu bino lwaki gundi yamuwadde kinene ate ono n'amuwa katono. Yabadde kusalawo kwe, y'ensonga lwaki tukiyita ekiraamo. Tugoberera wiiru ye, yayina ensonga ze lwaki yabigabye bw'atyo. So kati wabeerawo okutankana kwonna mwe mwenna abalowooza nti ekiraamo kino kiyinza okuba tekituukiridde. Omutendera mwina gumu gwokka okuteeka ekiraamo ekyo ebbali, kugenda mu kkooti. Kkooti ne mugiraga ensobi eziri mu kiraamo ekyo na lwaki temukkaanya na kiraamo ekyo. Kkooti nekkaanya nammwe nekkiriza nti ekiraamo kino kiyinza okuba tekituukiridde, ne kiddizibwa ebbali, kkooti n'eryoka ebawa obuyinza mugende mugabanye ebintu by'omugenzi awatali kiraamo. Wabula kkooti esobola otunula ekiraamo n'egamba okay, bino bye mutakkanyizaako nabyo mu kiraamo it is okay ka tubikonsidalinge nti mu kiraamo tebyatuukiridde, naye tekitegeeza nti ekiraamo ky'omugenzi tekikola ki? Tekiriiwo. Era kkooti ejja kukkaanya nammwe ku bintu ebimu bye mulowooza nti tebituukiridde, ekiraamo ebino bye mukkaanyaako ebiggyemu, wabula egende mu nkola n'okurecognizinga ekyo ekiraamo already ebiriwo mu kiraamo bye tuyinza okutambula nga ffenna bye tutambula nabyo. Let's take an example of singa kkooti eyinza okuba nga eyina byetakkaanyizzaako nammwe. Tekitegeeza nti ekiraamo kyonna kifudde nga bwe mbadde mbannyonnyola, wabula kkooti egenda okukonsidalinga bino ebyenjawulo. Ate era bangi bulijjo tufuna ekiraamo naye nga one nabagambye bwe nti kati nvudde ku nsonga eri ey'ekiraamo nga bwe kirina okubeera. Senkaali ekibuuzo kye kiri nti baamuwa ye musika eyalondebwa, wabula ate omusika basenga be ne bamuggyako ne bamugana okubeera omusika. Ekyokubiri, eddaame lye baamuwa, eddaame ebintu bye bamuwa mu ddaame era basenga be ne bakitabe ne babimumma. Ogwo musango ekisooka gwe baakola. One, nti omusika amateeka gamulicognizinga customary here. Amateeka gamulicognizinga singa ekiraamo kiba kimumentioninze. Okuggyako nga waliwo enkola ey'ennono abakulu mu kika gye bawakanya nti omukulu ono si gye yayiseemu, ffe mu process yaffe nga tulonda abasika tuyikola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti, era nabo muyita mu kkooti okusazaamu omusika oyo, so si mmwe kwesalirawo kubanga tuteekesa mu nkola kiraamo ky'oyo. Two, ebintu omuntu by'aba agabye mu kiraamo abasinga tukola olukujjukujju. Kati nno ye Senkaali baamugaanira ddala, naye mulimu abamu abakola olukujjukujju awo wennyini mulumbe lwennyininyini olumala okuziika bwe bati bwe tuva emagombe ekawunga tudda wali mu katenti akasigaddewo nga tutandika okusoma eddaame nga tugaba n'ebintu. Eyo nkola nkyamu, eyo nkola nkyamu ey'okugaba. Okusoma eddaame kituufu ne tulisoma ne tutegeera ffenna kye ligamba. Era mu ddaame bwe mubeeramu executors obuvunaanyizibwa bwabwe bwe butandikira awo kugenda mu kkooti tuteekayo application kubawa gye tuyita grant of probate. Probate eyo yebakkiriza okuteekesa mu nkola ekiraamo ekyo omugenzi nga bwe yazza atemaatema mu kiraamo nammwe kye mulina okukola. Those are the executors. Be balina obuyinza obwo nga kkooti ebubawadde. Ekiraamo kibubawa, kkooti n'ekoonamu siiru nti ye tubakkiriza mugende mugabanye ebintu by'omugenzi nga bwe yalagira mu kiraamo. Their role is to execute the will. Their major role kwe kuteekesa mu nkola ekiraamo kye byogera. Those are the executors. Where there are no executors mentioned within a will. Singa mu kiraamo executors baba tebaboogeddeko naye ng'ekiraamo weekiri era ne tukkaanya nti omugenzi yaleka alaamye n'agamba bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, wabula mu kiraamo kino teyateekamu ba executors, teyateekamu abo be tulowooza balina oteekesa mu nkola ekiraamo kino. That is the process we all go through to acquire what we call letters of administration. With a will annexed, nti tuyita mu process ey'okufuna ekiraamo, ey'okufuna letters of administration mu kkooti nga tuyita ewa administrator general, nga tuyitaddeko ekiraamo kino. Era singa tuba tufunye letters of administration ezo nga ekiraamo kino kiri attached, era kkooti etusuubira okuba nga tugenda kuteekesa mu nkola ekiraamo ky'omugenzi. Omugenzi yalaama bw'ati, yadde teyalekamu executors bano, wabula tugenda kufuna ba administrators. Eventually, after getting the administrators through the process, the court process, we get this grant of letters of administration, we must execute the will by implementing what the will says.
tetukola ate era byaffe yadde nga omugenzi ono teyalekawo Betsecutors wabula tetugenda tunuulira ng'omugenzi atalekawo kiraamo yakirekawo naye teyateekamu Betsecutors. So tufunye nnyo challenge bannaffe mmwe abalowooza nti omugenzi afudde. 2 abalowooza nti oluusi n'omugenzi abaana baleseewo bato, because when I talked to Senkali by that time we yafunira challenge eyo yali mu S5 naye nga jjajjaawe gwalekedde obuvunaanyizibwa obwo yali mu S5. So I think they considered him as a young boy ne batamuwa priority ye ng'ekiramu bwe kyali kigimuwadde, but that was wrong. Abazadde mwakikola mu bukyamu, baganda b'omukulu oyo mwakikola mu bukyamu. So n'olwekyo ensonga eyo nkulu ddala, tetugezaako kukola byaffe nga bwe tulowooza. Ekiraamo nga weekiri tewali muntu akkirizibwa kuteekesa mu nkola kiraamo ekyo nga tetuyina gye tuyita probate oba letters of administration in case singa Betsecutors baba tebakola ki tebayogerwako. 2 tetuyina buvunaanyizibwa bukyusa mu kiraamo ekyo, whether the Betsecutors are there or we have gotten what we call administrators of the estate of late who and so we have no right okukyusa mu kiraamo ky'omugenzi ky'abeera yayogera nga bwe yakyogera bwe tulina kiteekesa mu nkola. Okuggyako kooti kyetakkaanya nakyo, 1 ng'erina baabodde mu kiraamo, 2 oluusi nga tulinamu baminors naye nga baminors bano tebaprovidingidde butya bwe bagenda kubeera well-being yaabwe until then they attain the age of 18, oba nga tulinamu badependent relatives nga teyalaze butya bwe bagenda kubeerawo. Those are the circumstances eziyinza okuleetebwa ekiraamo kino okugamba nti kiraamo weekiri naye tusooke tulabe butya bwe tuketalinda bano abaana abato mpaka lwe banaaweza emyaka 18, butya bwe tugenda oketalinda bano abantu abalina obwetaavu what we call dependent relatives nga teyaboogeddeko. So bonna tuba tulina obbakonsidalinga n'okubatunuulira. Therefore nja kubasaba tetupakuka kiki kye nagambye nti oluusi obuntu bulamu butuweddemu, humanity etuweddemu. Oli afudde ye yabikola, gwe osigaddewo oli mulamu, oli alagidde ebintu by'engeri gy'ayagala bitambulemu, gwe n'oyagala obikyuse kubanga naawe olina ebigendererwa byo. That is bad. Obwo bwe buntu bulamu okubanga butuvuddemu. Oli alonze omusika ate gwe n'oyagala omusalirewo. Yalina ensonga lwaki yalonda ono, yalina ensonga lwaki ebintu bye yabigaba bw'atyo, yalina ensonga lwaki gwe teyakuwa. Because ffe ebiraamo bye tusomyeko era osoma ogenda okuwulira ng'oli yayogerera ddala ekintu ekyamuli ku mutima, kizza simuwadde kintu kyange na kimu olw'ensonga omugabo gwe nagumuwa mulamu era n'agutunda. Mu kiraamo kyange muno simuwadde kintu kirala kyonna, namuwa omugabo gwe, namuwa ekibanja kye, namuwa ettaka lyange lya fuuti 5 ku 100 ne mugamba azimbeko. Omugabo gwe nagumuwa mulamu naye yagutunda, n'olwekyo wano tammanja. And that's being honest. Oli n'ayogera amazima nti oyo mwana wange nze muzaana naye namuwa ebibye nga nkyali mulamu. So n'olwekyo mu kiraamo kino tabanja. Oli ng'ali honest. Kakati gwe olw'okuba mu kiraamo wano tofunye, oyagala okulowoozesa abantu bali nti oli olw'okuba taliiwo talina bw'alina kwogera, yet yabitaddemu mu ddaame era yataddemu ensonga lwaki teyakuwadde, era yataddemu ensonga lwaki ettaka eryo yaliwadde ekkanisa, era alina ensonga lwaki bano abato yabakatalindidde yabafunidde we batandika okutandikira obulamu until then they attain the age of 18 ne balyoka tulaba ebintu by'omugenzi bwe bikwatibwamu. So n'olwekyo tubikola mu bukyamu era bannaffe abasinga guno omusango guli two-sided. 1, you can criminally be charged by intermeddling with the estate of the deceased. That is intermeddling. That is criminal. That is in the criminal matter. Civil era nawo osobola okuvunaanibwa omusango era n'oweebwa engassi ey'okwerimbika mu bintu ebitali bibyo. Tebaakuwa, tebaakola ki, ate gwe n'ojja eno. 1, ekiraamo okitadde okizizza eri, ng'okoze bibyo byawukana ku kiraamo, oleetedde ba beneficiaries abaali badde bafuna mu estate obutafuna mu estate yaabwe, obafiirizza ebintu,
Of course we cannot just take you to criminal. Fe abakozi ba ssente tujja kuzza eno mu civil tukuvunaane otuliyirire esente z'oyonoonyeza estate etali yiye etakwatako. So bannaffe tetumalaamu biraamo bya bannaffe abo bitiibwa. Abantu baffe abo tubawe ebitiibwa nga bwe balaamye tukonsidalinga ekiraamo kyabwe. Tuteekise mu nkola ekiraamo nga bwe kyogera. Process eyo tuzze tugiyitamu ennene nnyo. Naye era bwe mbeera ku eyo ensonga waliwo kye sigenda kuvaako nga sikyogeddeeko. Eri bannaffe mwenna, because abasinda bwe tulaba estate nga Central ono bw'agyogeddeko, abasinda bwe mufuna bwe mufunyeefunyaawo nga mubutunda nti alekooti tebinsanga nze akandeka enfunye kankatunda enve wano, abasinda ekyo kye mukola n'otunda. Wabula nze ndabula ate gwagula kubanga oli atunda ye atunze agenze, naye gwagula gwogenda okufuna challenge. One, bannyabo ne bassebo, temugula kintu kyonna eky'omugenzi nga tewali ze tuyita letters of administration oba probate. Temugula kintu kyonna kyekuusa ku mugenzi nga tewali bbaluwa eva mu kkooti ekkiriza bantu bano kutandika kukwata ku bintu by'omugenzi. That is one. Temugula. Naddala ensi kati we yatuuse, luli tubadde nga abantu baafunanga letters of administration mu 98, mu 2000, mu 2005, ne babeera nga bazikozesa mpaka we tuyingiridde wano mu 2022 ng'abantu bakyakozesa letters ezo enkadde. Naye nali wano ne mbagamba nti letters ezo enkadde zaggwako. Era omuntu bw'atajja ng'alina letters eza 2019, eza 2015, eza 2010 ng'akuguza kintu ky'omugenzi nga kugamba nze avunaanyizibwa ku bintu by'omugenzi, letters ezo za expiringa. Alina okuba ng'akuwadde letters eziri valid ate n'okola verification n'okakasa nti ddala zaakuwadde ziri valid, because kubeerako file number ku letters ezo zaakuwadde oba probate oba letters of administration. Kubeerako file number. Go and verify. Ddala zampadde ku court file gyeri oba teriiyo. Kubanga kyogero teekamu ssente ojja kifiirwa. 2. Bw'oba ogenda okugula estate, ogenda okugula ekintu kyonna ku estate y'omugenzi, katugambe ettaka, ogenda okugula ettaka baalitemyetemyemu oba tebannalitemaatemamu, bw'oba ogenda kugula ekintu ky'omugenzi, make sure nti ba beneficiaries bakusayiningira. Lwaki ogula ku omu? Nze kizza nina baganda bange, nina bakulu bange, nina abantu abalala abavunaanyizibwa ku bintu bya jjajjange. Lwaki nze kizza nze nkuguza nga bannanga abalala tebamanyi? Lwaki ogulira mu nkukutu? Bwe mba naddala wentunda genuine le baawampa, ki ekigaana muganda wange okunsayiningirako nti kizza waatunda wawe twamuwaawo? Ki ekigaana baganda bange 2, 3, 4 other beneficiaries ku estate y'omugenzi okunterako omukono ku ndagaano nti bannange kizza atunda awantu? Lwaki gwe tokyebuuzaamu lwaki? Because letters of administration recently zetuyina ennaku zeteeka kati epya kye lyogera, whoever has letters of administration, those letters of administration or probate, they expire within a period of 2 years. Those letters of administration or probate, they expire within a period of 2 years. And what does that require? It requires the family to go back and renew the letters of administration. What is the requirement for renewal? The requirement for renewal, there must be a consent of family members. There must be a consent of beneficiaries. You cannot just renew without the consent of beneficiaries. It requires a consent of the beneficiaries. Why do we need to get the consent of the family? Because we know nti abantu bano abaweebwa obuvunaanyizibwa to administer the estate of the deceased oluusi abamu bakwata mu nva ne bakola ebitali bituufu. Now, if you apply for a renewal, twetaaga renewal togifuna bufunyi mu kooti. Renewal ogifuna mu bano ba beneficiaries. Are they okay with the conditions, with the environment, with the ways gy'obayisaamu? Are they okay with estate y'omugenzi nti ogimanaginze bulungi? If they are not okay, they are free to choose another person. That's the purpose of having
these letters of administration and the probate being expired. That's basically that is the reason as to why we need the government came up with that amendment, because abasinga babeeranga ne estate zino ne letters of administration ne bakozesa estate ne bagifuula personal nga other beneficiary tebazidanyulwamu. So tubagamba nti bw'oba ogula ekintu kyonna nga kirimu estate nga kya mugenzi, togula ku kizza nga administrator. Nedda, gula ku beneficiary. Beneficiary ajja kuguza mugabo gwe gwe yafunye. Beneficiary banne ba beneficiaries abalala balina omusayiningirako. Gwe kasita obeera ne consent y'abali ba beneficiaries abalala obeera safe. Naye mu abakukuta ne ba administrators ne mugula mukikola mu bukyamu. Nammwe be babuzaabuza nga temumanyi kati kuno kuyiga, togula buguzi ku estate ya muntu. Ekyapa okiraba kiriko kizza Paulo, administrator of the estate of late ABCD. Kizza Paulo, administrator of the estate of late Kavuma. Ekyapa okyaba bulungi nnyo kiriko administrator of the estate of late Kavuma. Ate oyagala kizza yaba kusayiningira yekka ku ndagaano. Nedda, endagaano eyo erina okuba nga eriko ba beneficiaries bali. And two, n'okubeera sure waliwo kye tuyita inventory. That inventory buli luvannyuma lwa myezi 6 kooti eyagala nnyo bano ba administrators okutwalayo gye tuyita inventory. Lwaki inventory yetwalibwayo? Okulaba butya estate bw'oli mugimanaginga, biki bye waakagabako, biki by'otunze, biki. And that inventory ebeera signed by the beneficiaries. So bwe baba nga batunda, it is okay to have the inventory nti ploti bweti tuli mugitunda, era okugitunda nti twagala sente ezivaamu zituyambeko okuddukanya ABCD. Beneficiaries ne basayininga. Gwe lwaki ogula buguzi? Kubanga lwaki mbireeta nti oluusi tubiraba. Oli najja nga alaaja n'akakati nze administrator yanguza akakati, nombuza administrator yakuguza nti naye sinsobi ya administrator. Because ye kye yali akola yali akimanyi. Nsobi yo gwe atakola kunoonyereza. Gwe lwaki wagula ku administrator without the consent of the beneficiaries? Because administrator is not a beneficiary. Becomes a beneficiary when he is a beneficiary. But here the role is to administer the estate. How do you administer? In conjunction, in line with the beneficiaries. Tojja buzi nga gwe omuntu. So kakuyiga nkaleese buleesi ku side eno. Tetugula buguzi nga sentale we yabuze ekibuuzo naki nti ojja kwekana nda abasinga ekiramo we kiri babikukusiza mangu awo batunze. Abasibe bakoze bwe bati bafunye letters of administration eza speed awo ez'amangu bakyusizza ekyapa kiriko nda administrator batandise okutunda. Toyina gwe kennyini bwe bakulaga letters of administration, make sure those letters they bear the administrative cause number. Genda mu kooti kakasa administrative cause number eyo nti gyeri, ebintu ennaku zino byangu nnyo ne itmis weeri, any other person can do that. N'atukeberera n'akubuulira nti baateekako inventory, era mu inventory gye baateekako kyonna ekyo okwewala emivuyo. Bane mutunoonya nga muyina bizibu, naye wano challenge y'amaanyi. So ekyo nkiyiseemu. Budde nja bukozesa. Waliwo wano ekibuuzo ekirala. Nze Paulo, abazzukulu basobola okugabana ebintu by'omugenzi. Nze Paulo, abazzukulu basobola okugabana ebintu by'omugenzi. Paulo ye abazzukulu bagabana. Abazzukulu bagabana, naye bagabana batya? Nze kizza jjajjange Mungu amusaasire yafa, naye kitange akyaliwo mulamu. Kitange akyaliwo mulamu. I'm not entitled ku share ya jjajjange. Nedda, kitange yali entitled ku share ya kitaawe ya jjajja wange. Kati nze siri entitled ku share ya jjajjange nga kitange waali, oba mmange, because ne mmange naye afuna share ewaabwe. Mmange nga waali mulamu, nze sirabika mu layini ya mugabo gwa jjajjange.
tekiriiyo. Kitange nga mulamu bwe bayita abalina okugabana ebintu bya jjajjange nze siyimirira. Nedda, kitange yayimirira kubanga yali entitled okugabana ku mugabo gwa kitaawe oba maama we, wabula si nze. Dinze lwe nnyimirira. Nze nnyimirira okugabana ku bintu bya jjajjange singa kitange aba yafa. Now, ayintera okubeera ne pain wano, kinyangwira nga njogera ebimu tubirabako. Bwe mba neta structure wano tanyangwira. Jjajjange ye Kavuma. Yes? Kavuma yalina abaana 5, abawala 3 n'abalenzi 2. Abalenzi 2, abawala 3. Be baana 5 in total. Mu baana aba5 bonna bafudde bakulu nga nabo bazadde abaana. Njagala tulere structure bulungi. Nga nabo bazadde abaana. Mu baana aba5, yes, bonna Mukama abawadde nabo bazadde abaki? Abaana. Bano abawala 3 bazadde ne bana abalenzi 2 bazadde. Mu bana abalenzi 2 taata wange waali John Bosco Kavuma Saalongo waali mulamu. Taata wange omuto yafa ne bamaama bandi ne basenda abandi bana 3 nabo baafa, wabula baayina abaana. Kakati bwe bayita abaana b'omugenzi Kavuma jjajjange, nze kitange Saalongo John Baptist Kavuma akyaliwo mulamu, nze siyimirira, kitange yayimirira kubanga ye mwana. Wabula bano taata wange yafa ne basenda abange abaafa, abaana baabwe bayimirira, naye bayimirira batya? Bwe bayita abaana ba Nakavuma bonna basimba layini emu ne tumanya nti oyo Nakavuma. Bwe bayita abaana ba Pelagia bonna ne bayimirira wano nti ba Pelagia. Era bwe tugamba Pelagia tugamba nti y'ono. Abaana be banna ne basimba layini. Bwe tugamba Nakavuma abaana be 3 ne basimba layini. Oba muntegedde? So, Pawulo osobola okugabana ku bintu bya jjajjaawo, that is in case nga taatawo yafa. Wabula taatawo bw'aba yafa nga yakulekawo ogabana mugabo, bwe baba bagabana ebintu bya Kavuma wano jjajjange bonna babagabanya kyenkanyi. Zibeera yiika 10 nga baali abaana 5 bonna buli omu afuna yiika 2. Mu acres ezo 2 ffe nze kizza olwokuba kitange akyaliwo yiika, yes, that is always a family tree. Ebale nnyo. Kakati wano ndi ku grandfather, isn't it? Grandfather, grandmother. Now that family tree katutandikidde ku grandfather. Grandfather wuuyo ne grandmother baabo nga bwe mbalaba wansi be bavuddemu abaana abo nga bw'obalaba. Yes, nga bw'obalaba. Era abo be bali entitled okugabana ku bintu ebyo nga bwe bali. Then bano wansi abajja nga bazzukulu. Wansi abajja nga bazzukulu. For them they are not entitled to the share of the other grandfather and grandmother. They are not entitled at all. Maybe the only way they can get a share is when bakitaabwe oba bamaama baabwe nga baafa. Kati nkugambe wano nti bwe ziba yiika 5, manya yiika 10 ng'abaana baali 5 Kavuma be yazaala, buli mwana aba afuna yiika 2. Kitegeeza bajja kuyita abaana ba Pelagia babakwasa yiika 2.
bakwate abaana bannakavuma babawe yiikazi 2 oba muli 10 oba muli 7 oba oli omu babawe yiika zammwe 2 bayite muzeeyi John Baptist Kavuma olw'okuba yakyaliwo mulamu bamuwe yiikaze 2 so mwami Kavuma John Bosco yali entitled okufuna share eyo era yamanyiye bw'anaagigabira abaana be nammwe abaperaadia babawa nammwe abannakavuma bwe babawa nammwe mubumanya bwe mwesootinga ku yiikaze ezo 2 zemukoze eki zemufunye abazzukulu bwe batyo bwe bajja ku mugabo gw'abakitaabwe oba muntegedde abazzukulu bwe batyo bwe bajja ku mugabo gw'abajjajjaabwe that is in case era tubadde nga tukyenteleginda wano because tuzze tufuna challenge eri basenga ffe abamu bambi bammibwa emigabo gyabwe shares zaabwe nga beneficiary ku bintu by'abakitaabwe amwe muli baana bawala nedda etteeka teribimanyi ffenna tuli equal ffenna mu mateeka tuli equal era tusigala kikimu yes Morgan onkoze bulungi grandma grandpa yes onkoze bulungi awo ndabo that is the family tree ndabo ino okutambula kakati bw'olaba grandma and grandpa bombi ndabo obalaba awo nojja n'olaba mother and father kakati nze ndi ku father awo kitanga ali awo wali father nze ndi eno ng'omuzzukulu ate siina bwe nnyinza kujja kugabana ku bya jjajjange wano ekyo tekisoboka nze nnina kulinda bya kitange wali okujjako singa kitange aba afudde ne batandika okuyita ebintu bya jjajjange abalina okugabana ku bintu bya jjajjange that's when I come in naye nga nzijira mu layini ya kitange sijjanga mwana wa mugenzi nti yenze nzijira mu layini ya kitange nti ne bampa omugabo kitange gwe yali alina okufuna ekyo tuzenda tukisomesa ebbanda kyembaddeko wano nti tufuna challenge olunsi eri basenga ffe abamu nti families ezimu zikyalina enkola eyo ey'okulowoozesa nti ono mwana muwala ne batamuwa ekyokubiri tulina kati nzikizza manje Nalongo Nanseko Great Mungu akyamumpadde waali jjajjange omugenzi ka Mandereya azaala Mange yafa bwe bayita abaana b'omugenzi ka Mandereya Mange agenda bwe baba bagabanya ebintu by'omugenzi ka Mandereya Mange Nalongo Nanseko Great ali entitled okufuna kubanga mwana waati mwana wa mugenzi challenge wejjira nti singa Mange amala okufuna share ye oba yiikanga 2 ne bazimuwe wa jjajjange wa kitaawe ate oluvannyuma naye naafa bwe nvaayo eno nenanenza kufuna yiika zange ze baawa Mange yiika 2 ze baamuwe wa jjajjange ku bukojja awo osandira bakojja nga bakutte ejjambi batudde ku mulyango nti ono naki mwana ow'omuwala muzuku ozzeeno ku bukojja kubanja nnyoko gye yakuzaala tebalina bya bugagga. That is bad. Mu mateeka ekyo tekiriiyo nzize kufuna share ya Mange Nalongo Nanseko Great eno gye yafuna ku kitaawe omugenzi Ndereya Kaama nze ng'omwana wa Nalongo Nanseko Great ndi entitled okujja okubanja share ya Mange gye yafuna kubanga mugabo gwe ani alina okugabana omugabo gwe nze omwana we wabula bw'aba waali nga tannafa yayimirira wali n'afuna omugabo gwe ne bagumuwa waddembe kyova olaba abaana abawala challenge egundi gye tutera okwogerako wano nga tubagamba nti oluusi ebiseera ebisinga baba olumala okufuna ebyabwe nga batunda ala lekooti omwana owange ow'obulenzi alijja okubanja eno nga batunda nga bagenda bagula abantu awalala omwana owuwe wanaafuna access nga tewali abimulemesezza. So Pawulo abazzukulu bagabana in that capacity nkuwadde teeka nga bwe likinnyonnyola naffe wano ne culture nayo nga bwe kitunuulira because ne culture nayo consider n'agamba wano nti oluusi amateeka gaffe tegakontana nnyo na buwangwa ate n'obuwangwa tebukontana nnyo n'amateeka obuwangwa nabwo kibutunuulira just okusosola okwalimu kwali kwakuba nti abaana abawala they are not considered nti baana naye ekyo kigenze kidibizibwa obuwangwa obwo bugenze budibizibwa kati abaana abawala basoma abaana abawala bafuna ebyobugagga abaana abawala ba-owninga ettaka abaana abawala bakola ne bafuna ssente ne ba-owninga ebyobugagga ebyabwe because neruli nti Mange yayinanga obusobozi n'akola n'afuna ssente ezize n'agula ekintu naye nga bakojja abange bakyeddiza
nti bino bya mwannyinaffe ye yabikola, mwe abaana mugende ewa kitammwe mufune bye. That is bad. Mandi bw'aba ababikoze bakojja abandi tebalina buvunaanyizibwa ku bintu bya Mandi. Bammanda abato tebalina buvunaanyizibwa ku bintu bya Mandi. Biba byange nze mutabani we banze muwala we singa aba avuddewo. Bakojja tebalina yadde omugabo era tebakkirizibwa kugabana ku kintu kya Mandi. Era ndowooza ekibuuzo ekyo kyajjako oluli nti ani akkirizibwa okugabana ku bintu by'omugenzi. Naye mbagamba wano okuggyako ng'omugenzi yennyini alaamye n'alambika nti kino nkiwadde gundi, kino nkiwadde gundi. Kubanga mu kiraama aweebwa enkizo eyo ey'okwogera nti ono muwadde kino. Naye singa abatalaamye etteeka litulambika who is entitled to a share, who is a beneficiary. I think it is section 23 of the Succession Act. Who is entitled to that share? Era ne litulambika wano tutandika ne spouse. Luli twayogeranga ku widow o widowa. Naye kati byatwogera ku spouse. Omwagalwawo singa muli bafumbo omwami n'afa, omukyala ali entitled okufuna omugabo. Singa muli bafumbo omukyala n'afa ng'alina ebyobugagga by'alina mu mannya ge nga bibye, omwami ali entitled okufunako ogwo omugabo. Abasajja temwetiiririra mubanje ebintu nga bakyala bammwe bafudde. Ebintu byammwe mubiinako omugabo, that is 20%. 20% byammwe. Yes. 2. Tuyina be tuyita ba lineal descendants, abaana ab'omuntu mbwe. Lineal descendants basobola okubeera abaana abamaama, maama wange Nalondo Nansoko Great nze yanzaala. Baana be lineal descendants, ndi mwana we, ndi entitled okufuna that share. Yes, ndi entitled okufuna that share. Era 79% zidde eri ffe abaana b'omugenzi. Tuyina dependent relatives. Dependent relatives. Awo wali ekibuuzo, dependent relatives. Who is a dependent relatives? Here we say dependent relatives. We are not saying dependents. It is different. You must be having a relationship to the deceased. Mande wali akaddiye ebikinze mbadde mulabirira nvuddewo, alina okubeera catered for. Kizza avuddewo naye sukaali yenna gw'abadde anywa. Manya mukadde ono sukaali gw'abadde anywa kizza yabadde amumuwa. Akanyama bw'akaagala kizza yakamuwa. Medical bills kizza yazitoola. Kakati kizza bw'aba avuddewo, omukadde ono asigale ng'abonaabona nti ennyumba z'abapangisa awo ziriwo mmeka, nti waliwo buluumu 3, katuggyeko akamu, ssente ezivaamu zirina kulabirira omukadde ono mpaka lwalikola ki? Mpaka lwaliwummula. Ono mwana wa muganda we naye yabadde amulabirira, mwana aliko obulemu, si wange wa muntu wabula mwana wa muganda we. Oba muntegedde? Then tubeera ne gwe tuyita customary heir. Omusika naye ali entitled okufuna ku share y'omugenzi 1%. Eva yo tekyuka ye. Ate twakyogera wano era nzize nkibagamba nti omusika asobola okubeera omwana w'omugenzi gwe yeezaalira oba omwana w'omuntu omulala yenna. Wabula ye kasita abanga amulonze nti ye musika. Therefore, nja kubasaba tugoberere ennambika eyo nga bw'etambula. So Pawulo ekibuuzo kye wabuuziza bwe kityo bwe kiri. Omuntu asobola okugabana ebintu by'omugenzi, omuzzukulu asobola okugabana ebintu by'omugenzi ye, wabula ng'oyisemu eyo layini. Tojja buzzi nti nze oyo jjajjange n'olwekyo bampe omugabo gwange. Jjajjaawo yes, taatawo yaani nti taata wange ye gundi, waali mulamu nti ye, naye kakati taata ye tasobodde kujja. Genda oyite taata wajje. Taatawo bw'ajja tujja muwa ebyobugagga bye. Taata wange yafa, taata eti baganda bo baliwa? Ti abaganda bange ffenna tuli bumu era kambayite ku Sande tujja kujja nti mujje. Omugabo tujja gubawo, omugabo gwa kitammwe, muli baana 6, mwenna mujje wano, mukole obuwandiike, tubawe omugabo gwammwe, omugabo gwa kitammwe mugufunye, tukiteeke mu inventory nti abaana ba mugenzi gundi twabawa ebintu byabwe. That is how bazzukulu come in. Kanfune ekibuuzo ekisembayo mugani ndowooza tuve wano. Kubanga naana ekibuuzo ekirala kimu. Webale nnyo. My father died, but before he had a houseboy looking after us. And the houseboy also died now 5 years back.
But the son of the houseboy is now saying that he is entitled to get a share on our late father's property because his father, the houseboy, came with him to work for our father. How can you help us? Oh my God. It seems to be funny, but at times it's serious because it happens. Most of the time it happens. Oluusi abamu babikozesa obutamanya, oluusi abamu babeera bamanyi n'ekituufu naye nga bagezaako kanyuga jjinja mu njuki balabe enjuki zino ziruma oba teziruma. Mu nkola ey'obwasseruganda gye natandikiddeko, kubanga abantu bangi tukulidde mu families ezitali zaffe za musaayi, nti gye batuzaala taata wange ye muto wa gundi ne tuwangaalirayo ate ne tukola oluganda olutuufu ne tuzimba family ezisituse obulungi. Munnange nno abamu ne tubenefitingiramu n'okusinga ndowooza family oba ab'omusaayi gwe nnyini naye ndowooza kiva ku buntu. Kakati omutabani oyo eyajja ne houseboy kale bw'otyo bwe wakireese naye katukitwale nga bwe wakireese, maybe ndowooza abulamu enkola gye twatandikiddeko eya humanity ey'obuntu, abulamu enkola eyo ey'obuntu. Singa abadde agirina ndowooza yali badde asigala awuliziganya na famire eno gy'akulidde gye bajja ne taata we ne bapakasa okubanga naye abeera considered nti mwana kubanga waakulidde waawandaalidde. However, nti etteeka terimuconsidering nga beneficiary because si mwana wa mugenzi, that is one. Tuyinza omuconsideringa nga dependent relatives. Among the dependent relatives, can we really consider that person okubeera dependent relative? And two, a dependent relative, one, alina okuba nga teyeesobola. That is the description of who a dependent relative is. Omuntu gwe tuyita dependent relative alina okuba nga teyeesobola, either nga mulwadde ali awo takyasobola kukola, oba nga muto mwana, ayinza okuba nga si mwana wa muntu mbwe wa musaayi gwe tuyita oli lineal descendant, but asobola okuba nga mwana muto naye si gwe omuzaala naye nga is a dependent to you. Now, if this boy is claiming for a share on the estate of your late father, who is not his father, but came with the father to work, how old is that boy, whom you call a boy? Is he above 18? If he's above 18, doesn't qualify to be a dependent. That is one. Two, is he a disabled person? Aliko obulemu? If not a disabled person, tasobola kwekolerera, he doesn't qualify to be a dependent to the deceased. Three, does he have any blood relationship? Does he have any? No. These people who rely on you to live, they do not what? Tebalina busobozi bwetuusaako kintu kyonna. That's when we can consider that person as a dependent. Nga talina kintu kyonna kyasobola kwetuusaako. But by law, remember we make an interpretation of words. The Succession Act talks about dependent relatives. The word, you should underline that word, relatives. The word is dependent relatives, not just a dependent. So which blood connection that this boy has with you or with the deceased? Does he have any blood relation? So ndowooza ayinza okuba akozesa butamanya. One, ayinza okuba akubye ejjinja mu njuki kulaba mbeera bweyinza kubeera. Three, ayinza okuba obanga alina okumanyaako okw'enjawulo. Ayinza okuba alina okumanyaako okw'enjawulo ku nsonga gy'ayinza okuba nga grounds wayinza osinziira to claim for a share on the estate of the deceased of your late father. I don't think he's entitled to any share. By law, he is not entitled to any share. Okujjako
kyenkugambye kiri eky'obuntu. 1, if that boy was left there as a younger boy, as a minor, he has not yet 18 years and above, 18 years, so that person is entitled for a care with you people singa abeera mwana muto tannatuuka myaka egyo. Naye bw'aba atuuse ku ssa erisaba sheya kitegeeza muntu mukulu. Si bwe kiri Morgan? Bw'atuuka ku ssa erisaba sheya, that means nti muntu mukulu ali above 18. So kitegeeza ayinza okuba tali under your custody. 2, if that person is not disabled, nga taliiko bulemu bwonna ng'asobola okwekolerera, we cannot consider him as a dependent. If we leave the word relative and we say dependent, still that person, if he's not disabled, if he's not sick, yes, if he's able to work to sustain his life, then that person doesn't consider to be a dependent. Question never sigirwako. To me, that person doesn't qualify to be a dependent, is not entitled for a share anywhere. He's not entitled for a share because at the point he realized that he's entitled to a share, it means he's an old person. He's above the age of 18. 2, in your question, I expected you to say nti bamutuletera wano nga talina buyambi. Ekyo nakyo kisobola otegeereka. 3, if taata waffe alina kye yatugambako ekintu ekirala kyonna about this boy oba ono omukozi bwe yajja naye, but if nothing is there, this person is not entitled. Lwaki sibasiibula olwaleero? Tukkirize obudde bwebu saa gye tukozeeko Mungu asobola okukkiriza ffenna ne tutambulira awo. Twaniriza nnyo ebibuuzo byonna bye mubuuza. Ndowooza mulaba ebibuuzo ndeezaako okubiddamu naye era oyinza okwetaaga nga byonna tebiggwaayo. Twaniriza nnyo ebibuuzo bye mubuuza ku puroguraamu yaffe eno. Twaniriza nnyo okuwabulwa kwammwe. Yes, twaniriza nnyo okuwabulwa kwammwe kubanga nsonga nkulu nnyo. Twaniriza nnyo okusharinga videos zino mu bantu abalala kubanga nakyo kibayambako okwongera okuyiga. However, conclusion yange gye natandikidde era nakati gye nkomekereza nayo nti mu byonna bye tukola byonna nga tutunuulira enfuna n'ensi etutwala speedi ne generation gye tutambuliramu, we should all consider what humanity is. Bino byonna bye tulimu, ebyenfuna, ebya family bye tulimu, ebyemisango bye tulimu, tulina sooka tutunuulire humanity, obuntu mu ffe nga ffe bututwala ludda okutuuka ku achievements ze tutunuulira zonna. Baagaliza ekiseera ekirungi, nze Paulo Kizza, muganda wange Jimmy Mugonvugonvu tabaddeewo, muganda wange Morgan kamera agibaddeko bulungi nnyo n'okulaba nga abatuusaako ekifaananyi ekirungi. Tubaagaliza ekiseera ekirungi. Katonda akkirize ffenna tutuuse mu budde buli obw'okwesiima ng'era ddala tusaanidde okubutuukako. Mweraba, mbeere bulungi, mweraba.